musajja muganda I doubt enneeyisa gye weeyisamu n'okutulugunya abantu simenti meja likyamuzo oli musajja muganda obbi ettaka kati eddaloboozi ola namwanda we yasimanyi eyo tujja kugendayo mpolampola katulalo njala tandika ne vidiyo eno bulungi nnyo nendabba wa kalowoozo bweva kalowoozo ne tusibula vidiyo. Alright, okusookera ddala njala okwebaza balooya bannamateeka ba National Platform saako n'abakulembeze olwali ababukeerezza enkokola ogenda mu kooti ensukulu mu Kampala okuteekayo okusaba kwabwe kooti ensukulu esazeemu eteeka eppyali yayisibwa oliwa kooti y'amagye obuyinza okugezesa oba okuwozesa bannayuganda abatali basirikale mu kooti y'amagye. So mwenna mukulikeyo bali kuteeka kusaba kwa mwoko katuline kooti kyeneesalawo tulabe ki. So mubali nnyo mwenna abakulembeddwa mu loop General Secretary bambi ba Parliament saako ne bannamateeka mubali nnyo okukola omulimu ogwo temujjanga okwo. Bwe mmala okubasaba okubebaza n'okukola ekintu ekyo ngenda po akaloozo tusimbule video. Akaloozo ka leero nno ngenda kaweereza mwenna abasajja n'abakazi era katandikira ku myaka 18 okudda waggulu nkiddamu. Akaloozo kengendo baalero katandikira ku myaka 18 kudda waggulu kagenderera abakazi n'abasajja mukawulirize bulungi nnyo. Mbalamusizaako batabani ba Farao ne ba Maada. Mbalamusizaako batabani ba Farao ne ba Maada mwenda bannayuganda gye musinze okulaba akatambi kano mu kalowoozo ka leero. Mu kalowoozo ka leero ekiri mu tukimanya nnyini kyo. Ennaku zino twajjirwa olw'ombolege lwa social media nti buli muntu akwata essimu ye y'omu ngalo n'ayogera by'aba ayagadde naye ngeri oddembere lya buntu n'ekizibu ekiriwo ennaku zino abantu musabuka nnyo temukyakweka byama. Lwaki temukyakweka byama? Bw'otunula kati social media mu Uganda asingako ntalo za biwojjolo, asingako ntalo za biwojjolo, asingako ntalo za kwerangira n'embeera zisiiwuuse embeera z'abantu. Lwaki njagadde obwa akalowoozo kano? Njagadde okukaba olw'ensonga nti gye tulaga abantu bangi bajja kufuna obuzibu mu mbeera y'okulowooza nti abantu abamu balowooza nti bategeera naye ng'ate bategeera. Gwe musajja munnange ali wano nawe omukyala ali wano njala kuwa akalowoozo kano. Nazzikuno mu Buganda ng'abantu babiri batta ekyama nga bakulu bali myaka ekyama ekyo kisigala wakati wa babiri. Ebyama ebyo byattibwanga mwavangamu n'okuzaala abaana ne bafuuka bakyama nnyo era abaana ebiseera ebisinga baagabwanga singa either maama w'omwana oyo afudde oba taata we oba kitaawe bamukuza yafudde. Naye ennaku zino okuba nti omutimbagano gwajja munnanga abasajja bafuuse ebisajjasajja n'abakazi bafuuse ebikazikazi. Lwaki? Simanyi. Oba depression ya mirimu oba bulwa bikolwa oba buli omu kyasanza kyayagala okwogera ennaku zino okwenyumyako kususse. Njala basaba ba Maada saako ne bakabulaza batabani ba Farao tekiba kyabuvunanyizibwa nnyo era tekiraga makulu. Omukazi bwe obanga watta naye ekyama eky'abakulu nga mwewujja ekiwojjolo ate gwe okujja ku social media n'otandika okwasamirira nga akagiga akakalu oba n'onyumizaako bakyali bonna ku kyalo nga bwe weegadanga omukyalo oyo oba mwagenda ne mutta ekikolwa ekyo ekikulu. Ekintu ekyo si kirungi. 1 kikulaga nti oli musajja kimala. Ekyokubiri gwe kennyini oba weereetera obulabe. Ekyokusatu n'omukyalo oli oba omuleetera obulabe. 1 nze nina enzikiriza nti buli muntu okutuuka watuuse n'awulira nga akkalidde bulungi nnyo mu mukwano ba mufungo abaako olugendo lwatambudde. Ensi yo weeri ngazi naye ngazi nga tonnafuna wawokkalidde efunda nnyo naddala nga ofunye wokkalidde olw'ensonga nti buli muntu alina olugendo lwatambulamu okutuuka waali. Gwe tolowooza nti omuntu okuva gy'avudde nakkalira mu bufungo talina gy'ali gy'ayise abayise eri omusajja n'omukazi. Eno gye mugenda munyumyanyumya emboozi omukazi onyumya ku musajja n'omusajja onyumya ku mukazi nga bwe mwatta ekyama ekintu ekyo si kituufu. Ojja genda onyumiza ekintu ekyo omuntu ng'omuntu oyo muganda wa mukwano gwa ssenga gwa mukazi oli ali mu maka. Ekintu ekyo wakikola ebbanga lyayitako kisobola okuleetera amaka g'omuntu oyo okufa oba okukyankalanya amaka g'omuntu oyo. Bw'osirikako ofa. Gwe njala kubuuza wakoma okweyambula ng'olina emyaka emeka? Olujjudde. Naye omuntu bw'atanaawe ekyama n'ajjako engoye ze ne mukkiriziganya ekyama ne mukikola ne mukitukako bulungi kiki ekikufulumya mu nju ogende ng'oyasaamirira ogenda onyumya ku byolabye.
basajja bakulu ne bakyala bakulu, please muddeyo ku nkola zaffe z'abajjajjaffe. Battanga ekyama nga teboogedde nti gundi nalimbaddeko naye. Era y'ensonga lwaki nti abantu bedda baakumanga emikwano. Era abantu bedda babeeranga mu society nga buli omu amanyi munne nga teri asobola kwogera ku munne. Naye ennaku zino olw'ensonga nti abantu buli omu alina essimu, depression mungi, buli omu asobola okwasama. Mussa obufumbo bw'abantu. Musse bizinensi z'abantu. Mwonoonedde abantu bangi nnyo programu zaabwe olw'okwogera ng'abaayitako. Lwaki mbagamba? Bw'oyagala omukazi si lutalo. N'omukazi bw'akwagala si lutalo. Nkiddamu omukazi bw'akukyawa si lutalo. N'omusajja bw'akukyawa si lutalo. Nakugamba nti ku nsi kuno tolina ky'ofiirwa. Era tolina ky'otwala, tolina kintu kyo kikyawa nannyini. Essaawa bw'etuuka nti ekintu ekyo kikuvuddeko, okkiriza nti ekintu ekikuvuddeko. Olw'ensonga yebadde essaawa entuufu okuvaako. Naye gwe omuntu olinaga nti nkukyayi n'omulemerako ng'oyagala mutto ofa kinensi. Oli n'akukyawa n'otandika omulalaasa ekyalo kyonna ofa kinensi. Singa abaasooka baakolayo singa abaasooka bajjajjaffe baakola ekintu kyekimu, twandibadde tetuliiwo. Ne baakuumanga ebyama, ensi n'etambula. Ne mmwe abaleero omusajja omukulu najja naga nti nze omwana wa gundi mwana wange mwetaaga. Bwetaba diversion nga oyagala kulietinga diversion oba kulemesa muntu oyo agenze mu bufumbo, kikyoba onoonya. Kikyoba onoonya. Buli muntu alina olugendo lwe, buli muntu alina gyenvudde we. Abantu batambudde mu nsi muno bagenze otuuka okufuna amaka amatuufu, obufumbo butuufu nga bayise gye bayise. Bulijjo n'osala omugambo ku media oyonoonera omuntu oyo. Omwonoonera emirembe gye, omwonoonera obufumbo bwe, omwonoonera bizinensi ye. Naye nga gwe kikulibye okutegeera nti naawe olinako history. Ngenda basaba basajja banani n'abakyala. Mukuume ku byama, mulekeraawo okwasaamirira. Olugambo lususse, okweyogerako kususse. Tolina kyofunamu okwogera nti gundi neegatta naye ogundi yanneegattako ku mulundi gumu. Tolina kyofunamu. Era nnyongera okufundikira ng'amaliza akalowoozo ka leero. Kkiriza nti baba bakukyaye. Kkiriza nti oba okyayiddwa oba okyayiddwa. Ompulidde bulungi nnyo? Enensi kkubo. Akowa yagivira tuli mukka mukka. Muleke abantu babeere emirembe gyabwe. Temukyankalanya bufumbo bwabwe. Temukyankalanya mirembe kwagalana kw'abantu. Bw'oba oli wamwagalako ng'ayina waali ali mirembe, please muleke naawe noonya emirembe. Wanongera ne mbawulira nti njagala omusajja ategeera. Gwanoonya omusajja ategeera gw'otegeera. Ngina n'empulira ng'olyaga nti noonya omukazi ategeera. Gwanoonya omukazi otegeera bulungi omutwe gwe gukola. Nga tonnajerega muntu yenna, sooka weetunulemu gw'otegeera. Onoonya musajja yazimba, gwe omukazi bw'ozimba egaana okuyimirirawo. Onoonya mukazi alina ssente, gwe omusajja ezizo zaalagawa. Omusajja lubeerera y'alina okuwa omukazi. Ne kati gwe omukazi sajja wotuukira okugamba nti nze njagala mukazi alina ssente. Kitegeeza oli kisajjasajja. Omukazi yenna, omusajja yenna bwabuvunaanyizibwa. Nti osobola okulabirira omukazi, osobola okuzimba ennyumba, osobola okuweerera abaana, kye bayita omusajja. Omusajja si maanyi ga kiwato, omusajja si six pack, omusajja si kwambala, omusajja si maanyi ga mbuliri, omusajja buvunaanyizibwa. N'omukazi ekimufuula omukazi kwe kukuuma ebyama, kwe kulaakulanya omusajja, kwe kuyamba awaka, kwe kuza abaana n'okuzaala. Naye abasigadde obungi kati mweteka mu kintu temukisobola ne mutandika okubonyaabanya abaana b'abandi. Ngenda bagamba ekigambo kino mukitegeero lwaleero, bagundi mumuzeeko emimwa. Bw'oba omukazi wamwagalako ne mwekyawa n'agenda kyaggwa. Zingako mu mwago. Bw'oba omusajja amwagalako n'agenda nga yagaggawala oba yakola biki, zingako mu mwago. Naye mususse okwogera kususse. Mulifuuka ddi katwekisize. Omukazi ayinza okuba yakwagalako nga luli wali ofaanana bubi. Nga ye ebiseera byalabika mulungi nnyo. Gwosobola okujja akafaananyi kakakadde omusajja bwe yakwagalira oba omukazi bwe yakwagalira. Wali ofaananikako, wali olikako. Buli omu alina gyenvudde we.
byebyo ke kaloozo ka leero era nkamaliriza njala tugende mu video yatuleese. All right. Video eyatuleese olunaku lwa leero. Okusookera njala okubebaza abatambuziza video zenkoze mu wiiki eno yonna ezibaddemu security alert ez'enjawulo. Abatandaziraba mugende ku mitimbagano gyange ku Facebook, ku TikTok ne ku YouTube. Video ezo gye ziri. Kati n'olwaleero ntandise video no mutongole. Kansule Christopher Damula Kijambi yotuuse ne kyaliwo Major Emma kuteesa mutuuse bulungi nnyo n'abaana ba ghetto structures n'aba ghetto bonna mu Uganda. Ne Farida Nambi kansule nti otuuse. Video etandise. Nakakuba program B ezibadde ziteekebwa okulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okwesimbawo nga badde bapulaninga omukwata mu maddage obanga amaze okutuuka bamusibeko ogw'obuyeekera. Eyasose yabadde yabayeekera bibadde bamaze okuteeka mu bitundu ebyenjawulo n'abawulidde story sigenda giddamu eyo video nagikoze gyeri. Eyabadde yokubiri yabadde yajjo eya security alert era Christopher Damulya ng'amaze okuteekateeka engeri gye bagenda okukuba mu bbomu mu Kampala mukono wa Kiso nga buli kimu badde bamaze okiteekateeka ne mbagamba nti badde basoma mu byakolebwa mu 2010 mu World Cup South Africa. Jukira kale Kaihura yali Inspector General of Police bakuba bbomu kulagibe kirabo erugogo bakuba bbomu ekabalagala ne machingi ezatta abantu balyoke basitula amajje gafuga twale Somalia. Kati ye script yennyingi badde basomye gye badde bagenda okukozesa okuba abantu bbomu nenga kino yesonga lwaki badde bakuliba yesonga lwaki badde baactivate nzire Kampala City Carnival, Kampala Capital City Carnival gye badde balonkinze ng'ekigendera kyabwe badde bagenda kukozesa Carnival eyo okutega bbomu zisabyalo ne mu Kampala mukono wa Kiso balyoke bagambe nti a group ya Kyagulanyi be bategese bbomu zino era bamukwatireko ezo nakubye programu B omulundi guno. Kati ngenda kuba programu eyokusatu nayo kanje kube ense kwate ku mutwe kankube programu eyokusatu ense koleki ense kwate ku mutwe. Programu eyokusatu yeruwa yinowa nendooza kansoke security alert kansoke security alert eno ndyoke ngende ku programu ya Damulira eyokusatu kansoke security alert eno security alert njagala egende ku bannayuganda mwenna naddala ba landlords abayina ennyumba ezipangisibwa njagala mumpulirize mutaase eggwanga Uganda. Balandlord bonna mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe n'ebitundu ebirala by'eggwanga njagala mutaase eggwanga. Eno security alert mmanyi nti abasinga obungi mu job observings lubakolo badde munafuna muntu ajanalizinga bulungi nnyo mpuliriza bulungi. Nabagambye tuli mu occupation teba occupying open space abasinga obungi mu nti olimu oluzungu lungi nnyo nange simanyi luzungu olutolodde mbagambako lwero. Ekigambo occupation mu bufunze kiba kitegeeza nti gwe mu kifo w'obadde waliwo omuntu agenda okujja akugyewo yaddewo to occupy that space. Kati ekigambo occupation kitegeeza nti omuntu ajja n'akujja w'obadde ye n'agendawo oba n'ateekawo omuntu omulala. We tutuuse olwaleero nga bannayuganda bangi bajjiddwa ku mataka gaabwe, bajjiddwa mu government, bajjiddwa mu security, bajjiddwa mu business, bajjiddwa mu byobufuzi, bajjiddwa mu bwebuwangwa n'enno buli kimu Abanyarwanda bakyokipayinze. Buli wamu waliwo Munyarwanda. Amataka bagatutte. Kati mutandise kufuluma mugenda bweru kunoonya muddo gwa kiragala. Wovudde wasigadde waani kye tuyita occupation. Kanduza mukitegedde bulungi banjonyodde bulungi nnyo. Kati mu program ya occupation waliwo kye mubadde temunategeera ne kankibanyone mujja kitegeera mu security alert eno. Mwenna munanjulira abali mu Kampala mukono wa Kiso n'Entebe. Mulaba abavubuka abatunda ebinyeebwa. Mulaba abavubuka abatunda amagi amafumbe. Mulaba abavubuka batunda sumbuusa. Mulaba abavubuka abatunda phone accessories oba accessories. Mulaba abavubuka abavuga boda boda. Mulaba abavubuka abatembeyi. Kati sekita y'abatembeyi jukira nti Museveni ne Kampala Capital Authority ne bali beza abatembeyi. Webuze lwaki abatembeyi mu balina kuzino.
lwaki aba boda boda nakuza basingo bonji bonya abanyarwanda lwaki kati phone accessories zitundibwa abanyarwanda sumbusa abana bali batunda sumbusa bona kati banyarwanda abatunda amaji balinga bana baffe kati bakyalimu n'abatunda ebinyeebwa abanda bano bajja batya kandi kuvire ku butono mu system ya occupation bayingiza abantu abatali bannansi ne bajja n'abafuula bannansi bayingira batya munnango lwatuuka abasajja n'abakazi abajjibwe Rwanda abamu bali myaka mito bwetottolo wakati w'emyaka 10 ku 18 baleetebwa mu bibinja ne bagabanyizibwa mu bitundu ebyenjawulo era n'ennyumba bazibapangirisiza osanga ennyumba omuzigo gumu bweguti oba ekisengere ddiro omuzigo gumu ng'ennyumba eyesulamu abantu nga 10 omulundi gumu abantu omuwiki basooka okubeera waawo babeera n'omuntu abakontrolinga era nga babulira kyekyokukola bw'oyitawo wiiki ey'okubiri avubuka bantu temuddamu balaba nga basaasaana baba bamaze bafuna location n'ebintu bagenda okukola be bavubuka bano abaspayinga golooza mwana atunda magikumba embega be baana batambuza obutwa bano be batambula buli kimu naye nga mbage bajja babateeka mu luumu wenviira kuno ngenda kusanga comment mu inbox yange abaana bano babaleeta abaana mu kibinja ky'abaana 12 mu bitundu bagenda badistributinga naye oyinza obasangamu mu luumu nga balimu abaana 10 ku 20 nga bonna banyarwanda temanyi na Luganda temanyi na Oluzungu naye basooka nabeera mu nju eyo wiiki emu nga lwa bacontrolinga n'abasupervisinga oluvannyuma ne batandika obafuna ebyokukola ne batandika obbasaasaanya mu kubasaasaanya emirimu gye bakola gye gino okutunda ebinyeebwa okutunda amajja amafumbe okutunda sumbusa phone accessories okuvuga boda n'abatembeeyi emirimu gye bakola era bwe mugenda into details mu mbuuzi Oluganda batalumanyi bw'otandika omukaza ng'atandika okwogera ekituufu kati bano be baana abali mu kubega n'okuba nti be bali mu kugawa obutwa nga temumanyi era sooka kukobooza kyali wange bwe tugamba ekigambo occupation muyinza obutakitegeera bulungi nnyo wabula mulimu ebintu bingi nnyo mu occupation mulimu ne ethnic cleansing etya bw'obanga omwana ono baamutuma okutunda ebinyeebwa ng'abantu ababeera mu magalagi abavuga booda abakola emirimu gyalejjalajja ku byalo ebyo be basinga okulya ebinyeebwa bino biba birimu obutwa abantu bano bakawa obutwa abantu bameka teeka wansi mu comment abaana bali ebinyeebwa batunda bwe bibanga biri contaminated n'obutwa bakaguza abaana bannambi mu Buganda ebinyeebwa byenkanaki abaana babatunda amagi ge batunda bagagali contaminated bakalya amagi ameka abaana bana batunda sumbusa zino bwe zibanga zirimu obutwa abaana bano bakatta abantu bameka lwaki nkugamba ekigambo kino ekigambo kye bayita kansa mu Kampala mukono wa Kiso mu Buganda kansa ayitiridde njagala ombulira ekitundu kyonna ekya Uganda ekirimu abalwadde ba kansa bayitirivu nga mu Buganda ekigambo kye bayita cardiac arrest abantu okutuka okutusinafa mukiwulira nnyo kiva ku ki kiva ku bintu ebyo kati njagadde obategeeza mwenna mwegendereze nnyo situation gye tulimu ebigambo bino mbibagamba naye mujja tegeera ekigambo kye bayita occupation ng'obudde bugenze bino bye mbasomesa teri muntu agenda bibasomesa ku mutimbagano mulala okujjako wano wokka okujjako n'abagezaako kino kibagambye kibabeere emitwe gwe kiremye gw'onoomanya nze nkibagambye oba owulidde oba towulidde it's up to you ekyo kiritalaatiwedde kati tugenze ku mission ya Ddamulira mission ya Ddamulira nakubi esooka n'enkuba ey'okubiri kati ngenda kukuba yakusatu eyokusatu yeruwa mission ya Ddamulira eyokusatu yino kanjikube nayo eferumu nayo kiveewo Ddamulira Christopher Kijambia saako ne munne Major Emma Kuteesa nga bakolagana ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence saako ne kya Internal Security Organization ne Police bano bwe namaze okuba programu ziri ebbiri babadde eno eyokusatu nga baloza sobola gitegeera eno programu eyokusatu byonna bigobekereza bagala kukwata president abasajja bonna abakazi
ba printing t-shirts as a national platforms ne overall. Era t-shirts zino ne bazigaba okwetola eggwanga lyonna. T-shirts zino ziweereddwa mu ghetto structures zonna eziri mu ggwanga. Omugaso gwa t-shirt guno genda kukola ki? Nakubya programu 2 eno yakusatu. Tulokkalire. Mbagambye nabatumye okunoonyereza ku ghettos okunoonyaayo abavubuka abo. Nakafuna replays wele kubye bisatu ng'abaana bakoze research abavubuka tebaliyo. Bali mu programu zino. Kati uliza wamanga. Mu programu yokusatu, Christopher Dabula n'ebitongole by'okwerinda byonna bayogera dda ne ba OC ne ba DPC ba polling stations zonna ba police stations zonna bo police post bonna obuli mu Uganda ne boogera nabo babwa message okuba nti balina kye bateekateeka okukola kyekiriwa ku lunaku olw'okulonda lwennyini polling day bagenda kukola ekintu kino wammanga ajjukira obulungi ekintu ekyali ekawempe mu kulonda kwa Honorable Nalukoola basindika abavubuka ne bajja ne bakuba box ne bakuba n'abantu abaliwo n'ebyokulonda ne babakubirawo ne box ne bazibuzaawo kati exactly theory oba architectural plan gye balina okukola mu kalulu akajja naye theory na architectural plan bagenda gikola nga bambazizza abaana ba ghetto structures bonna uniform za national platform ekigendererwa ki kuvumisa national platform ntulokuba nti yayogera tugenda mu protest vote nti eyo protest vote damulira olinga ebyoya by'enkoko ompulira damulira olinga ebyoya by'enkoko nkyagenda information ekyatambula bwe tubagamba tugenda mu protest vote bo olw'okuba nabagamba nti balina obwongo butono wadde beetuma amanya g'ekiganda ono yalowooza nti mission zino zonna tezigenda kuvaayo kati bakubisa t-shirt ne bazigaba ne baziga police post zonna mu Uganda zimanyi mission eno mwe mbadde temugimanyi kati kanji babule mu video ey'okugenda kujenkoza olwaleero nga bamaze okugaba gundi ga uniform ezo zonna bategeeza police post mu Uganda ne bategeeza ne ba OC ne ba DPC ku muzannyo ogenda okukolebwa kati nga abaana abo banajja ku polling station okukola effujjo abapolisi bagenda kubirwali nga tebalina kye bafaako nga mission y'abaana bano kwe kukuba abalonzi abaliwo bakuba abakakiiko k'ebyokulonda bakube ba polling agent nga bwe bakikola ekawempe eyo ekyennyini kye bagenda okukola ku lunaku lw'okulonda then bakwate bu video ne bu film babuteeke ku mawulire ne ku international televisions bagambe nti eno protest vote beeni gye bayogerangako nga bateekateeka eggaali Christopher Damulira nkiddamu olinga ebyoya by'enkoko ng'omwaddugalira ng'entamu efumba kasoli zino ez'ennammanve olinga ebyoya by'enkoko tayimuzi bw'oba ogamba nti wasoma walikola ekikyala era mu polisi gw'osingamu amayinja ng'atoli mu amagye bw'oba tewasoma constitution ya Uganda nga tomanyi kye bayita electoral reforms and electoral laws nga temusobola kufollowinga kye bayita politics and the rule of law how dare you get involved in such a petty blackmail system mu politics wa Uganda? You are a policeman, you are supposed to serve. You were an army officer, you are supposed to serve, to respect the constitution. O engaging anti ambine bikolo y'abaana batasoma ko wadde P1 B. Kati about the mission eno kubi yakusatu nabagambye kati nze wano wensingira ddala okwetaaga wano mu kalunga tugenda wano wensingira wano wali omulimu gwange. Eno mission yakakuba yakusatu kati neno njikubye. Christopher Damulira kwoli, Museveni kwoli, Muhoozi kwoli, Kagame kwali, aba SFC kwe bali, aba Semwayo kwe bali, ba DPC kwe bali, SFC kwe bali mwenna. Eno mission yakusatu nayo njikubye. Go and eat your mother something in your boss's voice. That is in your Yosofeti Bahamurwa. So, we malokola omulimu ogwo, then bagambe yeyo yebayita protest vote bakubya abantu bikibikibi. Then musajja mukulu eyabula amagezi agatase gwanga alyoka agambe mulaba ono nno ye Simon Byabakama Simon Byabakama sebe Byabakama as long as mulimu Byabakama oyo ayakulya akakiko byokulonda ave yatandika okugamba ebyo badde mu kulonda mwabirabye anti mwalaba bakoze fujjo abanupu bacyankalanyiza okulonda
kati n'olw'ensonga eyo biki kati bano zaffe tuli basiru kati kupolingidde bigenda okwapeninga Christopher Damuli abitegese dda ekyo mukitegedde bulungi nnyo musale video mugitambuze wantu wonna ekyo kyo nkivuddeko sikiddako. Alright, mbagambe tukuna kulonda bagenda kustorminga polling station zonna bakube bawambe ba polling agent ba electoral commission officers bawambe boxi then oluvannyuma bakole fujjo bulungi yonna lonna buleko bagambe nti yeyo yituyita protest vote national platform ekyankalanyiza okulonda ngebadde bakiprintinga mu protest vote ebbanga lyonna. Oye Christopher Damulira ompulidde bulungi nnyo tugenze mu maaso. Mbagambi okupulaninga kwonna n'ekifaananyi kye basiiga kyekifaananyi ekyali ekawempe mu kulonda okwa Kawempe North by elections okwalimu omukyala Farida Nambi ne Honorable Nalukola Elias omutawala gonna bagute ku national platform era ekinavaamu nga bagamba nti Nuupu edisqualifyingidwa ne candidate waayo nga tebannamukwata kubanga balina enteekateeka. That's the option they have there. Kati ya Christopher Damuli ngimalirizzaawo ngenda kuddayo mbalaga ekirala. Kati Nyando Yosoferi ne muwala wa Kigongo omukyala Omunyarwanda yeeyita Omuganda Nambi nabalagadde Olunyarwanda ng'alwogera lumanyi wano wali okulera okukomba essowaani mulire bulungi nnyo. Kati ndowooza kansooke eno njongereko kuba zifaanagana then ndyoke ngende ku yono omuvubuka era Major Emma. Kati wulira bulungi nnyo mwena mujjukira mu kulonda okwaliwo mu Kawempe North okwaleeta Honorable Nalukola. Ekituufu kiri nti abaana bangi baakwatibwa naye tetwamanya abamu gye baatwalibwa. Wetwogerera essaawa zino buli omu ng'oggyeko faamu y'ekisozi njagala kulaba mugoberera bulungi nnyo ng'oggyeko faamu y'ekisozi ng'oggyeko ewa Kitula Museveni alina faamu ewalawwa era oluguudo lwatera lugendako nnyo njagala ontere wano nga sinagenda ku kintu kyonna kyonna njala kunywa ku mazzi ng'oggyeko ewa Kitula Museveni gy'alina amaka ne ku faamu ekisozi Museveni alina ettaka luddawa ne faamu endala luddawa. Teekano mu comment section bawa information mwangu tuyira obudde butono nnyo olwaleero tuli mu dakiika 33 njagala kukola video nga ngikola nammwe. Njagala okubawa information eno nga mumpadde Masaka Amanda Kalema no Mayuge no Gomba Victoria no Sigos Gomba do gamba Guru no Gomba no Gomba nti wakisozi ye Gomba Kapeka Martin yali somehow cross nakawuka nedda Mtoroko no Semutorodi. Aha. Kati kantwale ya Nakimuli. Kantwale ya Nakimuli ne yani ne kati tugenze maaso. Bamalabo. Alright. Mfunye answer je mbadde njagala bya bamanyo tamanye exactly area. Tugenze maaso. Mukalulu kali akawedda akana Lukola Kawempe North. Baganda akali mu Farida Nambi ne mukulu na Lukola. Abana afu bangi bakwatibwa era mu batwaliwa. Kati kandu bavire ku ntono. Waliwo abaana abawambibwa mu kalulu ka Nalukola abawerako abaana nga 25 bano bateekebwa mu faamu ya Museveni esangibwa Kawumu mu Luweero district. Ndowooza ekigambo Kawumu kisoundinga nnyo matuga Museveni bw'aba ayogera Kawumu mutera nnyo ekiwulira ayina faamu eruwe bayitayo Kawumu ndowooza mukitegedde buli Luweero essala lumala gitegedde bayitayo Kawumu ki Luweero Museveni ayinayo faamu. Aberuwero kati bategedde mukalulu akaliwo akali wakati wa Nalukola ne Farida Nambi. Mukalulu ako akaleta Honorable Nalukola abaana ba national platform abawera ku 25 bawambibwa ne batwalibwa ku faamu ya Museveni esangibwa Kawumu mu Luweero district. Bwe bataliwe bawa options B either okubasiba oba okukkiriza omulimu gwe bagenda obbawa. Omulimu gwe bagenda obbawa gweguluwa
Museveni naludde ng'ateekateeka Black Mirror propaganda ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'obuyeekera kubanga ye kyamanyi kyokka. All along, since Robert Kyagulanyi Ssentamu defeated Museveni in the previous elections, since then Museveni has been planning to blackmail His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu by implicating him in the rebel activities. As we speak right now, he's still doing the same, but unfortunately, the all over this week have been exposing Museveni's mission, which have been implicating Robert Kyagulanyi Ssentamu into rebel activities. Here again, we are. Abaana bano basala bagamba kale katugende option ye mutuwadde kuba mugenda tusasula. Abaana bano 25 babadde batendekebwa ku faamu ey'ekawumu nga baweebwa ebigambo by'okwogera era nga bagenda kwenyigira mu mirimu gy'obutujju oba egy'obuyeekera. Naye nga script zonna oba ebigenda okwogera n'ebigenda okuteekebwateekebwa byonna bigenda kuba birumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yabateekateeka okunyira mu bikolwa by'obuyeekera. Buli mwezi abaana bano badde basasulibwa akakaddaaka kamu. Museveni, you are watching. Farida Nambi, you are watching. Abaana badde ku payroll ya miliyoni emu buli mwezi yibadde bali 25 mu namba badde bawa miliyoni emu nga bali ku faamu ya Museveni ekawumu. Era nga omulimu guno badde babukwasiza kannabwala mu kubatendeka n'okukola okubasomesa biki bagenda okwogera ng'obujulizi obulumba oba obulumika Robert Kyagulanyi Ssentamu nti muyeekera n'ekibiina kya National Platform baleka bamukwata abaana bano babakwata obutambi bulina butereevu nnyo naye ng'ate ekyesinga okwewuunyisa tebategere nti information eno esobola okufuluma. Kati wulira bulungi nnyo. Obuzibu avudde luddawa, obuzibu avudde wano. Abakozi abali ku faamu ya Museveni abasasula emitwalo 3 buli mwezi. Abakozi abali ku faamu ya Museveni basasula emitwalo 3 buli mwezi. Kyokka be baleeta okutendeka obuyeekera n'okukola propaganda blackmail badde bafuna 1M per month. Kati Farida Nambi nge yali mu lukwe olw'okukwatisa abaana bano era n'abakkiriza okuyingira obuyeekera buno ku faamu ya Museveni. Yagendayo mu mwezi guno ogwedde ogw'omusanvu okubalabako okulambula projekiti we etambula. Farida Nambi, do you copy that? Bw'atuukayo abaana ne beekyanga ne bamugamba sereze mutuwa ntono nnyo okusinziira ku mulimu gw'otugamba okukola twetaaga twongeza ssente oba si kyekyofu bino tubivaamu naye nga bakanga mu bukanzi olw'ensonga bababulira dde ekyama tebakyasobola kivaamu bajja bakuba bukubi amasasi olw'okuba nti bano abantu nabo windo zaabwe zaayiika namya awiro Farida Nambi n'akubira mukama we n'amugamba nti abaana beekyanzi baagala bongeza ssente ne babongerako emitwalo 5 kati bafuna 1.5 a month okukola programu eno okitegeera bulungi nnyo. Kati omukyalo Farida yabadde mwezi oguwedde nanga ayagala okulaba haufa abaana batuuse mu kubateekateeka training bagenda okwogera ne bagenda okupresentika ku TV n'obutambi bwogenda okufuluma kyakomekereza nga abaana bano bali mu kakadde kamu n'ekitundu naye nga abakozi ba Museveni bali ku faamu bo bagamba nti kaabulangane tukoyo tumanyiira mwaleeta wana abaana nga mugenda babaana mubatweyinize kuwayiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu muntu w'emitwalo 3 betamanyi nako abali ku faamu n'abatendekebwa bafuna akatakadde kamu n'ekitundu ne bagamba fensi tujja gifiiririra ne bagamba kati katubyogere ne babyogera. Kati mukyala Nambi Farida ofaaki n'ensi n'agamba kuddaga kulinganga enguudo z'ettiringi n'ogwo omuntu omukalubu weetisse mwe mulowooza ensi mugenda gikungula temulinayo option endala yonna y'okujjako ya blackmail propaganda. Kati ekyo nkyogedde mugende mwetuge nakyo nkimaliriza awo tuvuddewo abo nabo sibaddako eyo programu nakakuba meka kati programu ziri nja zikuba paka kuwulira bubi awo tuvuddewo. Kati wano wali okulya n'okukomba essowaani Christopher Damano tumala omukuba ennyo mu ghetto structures asooka addako ebbali aleeta guno omuyiri aleeta ono muba ghetto structures muba ghetto youth ono omusajja ali ku ddala lya Major bamuyita Major Kuteesa Major Emma Kuteesa. So ghetto youths mudiringa n'abantu bamutamanyi ono Major mulamba muyita Emma Kuteesa Major w'amagye gobasindikamu okubakola kyokubogeza. Kati bwe tumala okuba Damano tumuyuzaayuza
Damulira ategeeza bakama bamwe Emma Kuteesa yabakati a controlling structures era yazibadde muno wano saagala kwogera bigambo nga sirina evidence omulaba bulungi nnyo saagala kwogera bigambo nga sirina evidence oyo ekijambi ya Christopher Maria Mungu Damulira ono ye Major Emma Kuteesa omulaba bulungi nnyo bebo ne bonna Banyarwanda lwakuba nti ono Muganda mannya ne bonna Banyarwanda kitegedde bulungi nnyo kati ono ye coordinator wa ghetto structures kati bw'oba coordinating ghetto structures emirimu mira gy'akola 1 y'omu ku bibinja ebikulira ababbi ku highways the moment bakizula nti oli musuuzi ne bakuteekako bambega ne bakuteegera nti ogenda kusuula oba ova kusuula ne bamanya nti olina mu ssente tosobola lusukka ono yadiringa n'ebibinja bya highway robbers ku nguudo zonna naddala enguudo eziriko ebyobusuubuzi gamba nga Jinja Road Guru Highway Bombo Road ndoza ne Masaka yadiringa n'ebibinja bya highway robbers kasi ye omulimu gwe ali mu intelligence bayina abantu bateka mu kubega abantu bayina sente abatega ku makubo ne babba tosobola mulaba ko yabera mu kakofiira na galubindi ne mask tosobola mutegeera nenga yaduumira bwe bali bakubyeko ebiseera bino byonna nga bamaze banyaga omwami ono yaduumira mwenna basubuzi b'empuuta n'ennoomi mwenna bakwata bajjako ennooni ne bajjako ne sente enkalu ekibinja ekibabba nga bazambo cha fishing department ya UPDF ono Major Emma Kuteesa yakulira ababbi abanyaga abantu sente zaabwe naddala abavubi abatunda ennooni n'abatunda empuuta ono y'omu ku bo kati ekisinga obukulu kyembale temumanyi y'omu kubakulira obubinja obuwamba ba foot soldiers y'omu kubakulira obubinja obuwamba ba foot soldiers across the country era ina netocha chambers zaakulira okutulugunya abantu n'okutulugunya ba foot soldier yoyo kati n'okuba twakuba Christopher Damulira ntumujjawo omwami ono kati yajja mu kifaananyi kya Christopher Damulira era omulaba size wano kuba PDM size wano kuba emyuga size wano nze kulwati wageto so kyobola wanze nyonya bavuka bano bageto nyonya bakyala babeerawa kubanga be basingayo okulumwa n'obusente twabufuna ate tubabakwa abaana bageto nibenoonyeza ki nebekubira n'akalulu bayimiriza omuntu omugongo nebayimirira nebagamba ono agenda kukulembera sido sebo sinze boboka nebayimirira nebagamba nti yanaatukulembera ono yanamanyi lwaki gundi bamukute yanamanya lwaki gundi kiyasuzeewo yanamanya lwaki gundi afunye akola bizinesi eyo okulembeze okiteeka muki ebyaffe si byakugamba tugenda kubigamasi yoyo nkwongera akalala basiba buli nnaku security nekwata nekwaralizira ogenda kukoma omukazi gwo bamuzaddemu abalongo olaba kati omunika wofiridde wotayiddewo woyiriddeko mubiri ojja kumusanga ngaali avuga hama n'omukazi we tamanyi gyabeera nabamuzaalamu abalongo tabalabangako nedogowo walekawo tomanya na gyabeera n'olwekyo kyembasaba nti oba ofunye omukisa omugise publicity tulina okuyigiriza bannaffe nti katonda tuweereza kyansi omulundo n'okukwata kati obwoguleka negugenda tulikumawo okugenda kuguzza lubeera gw'amaziga lubeera ki kati twagala nemubuuze ewaabwe gyagamba gyasibuka Maserengeta bino nga tebabikola lwaki babikola mu Buganda mutwe under occupation outuvudde bamuyita Major Emma Kuteesa mbabulire profile ye n'ebintu byakola kati ono yabadde Christopher Damulira era yabaddeko mu ghetto ezimu bulire ebigambo bye olyoka kakasi bye tubagamba twagoba tiyagasi mu kibuga Kampala
tumulina naye tiyagasi yavanga mumwe nga waliwo abakozesa ne muteekawo embeera ya tiyagasi. Mumpulya bulungi, mbadde mbasaba twekuumire mu mbeera eyo ey'obutakozesebwa. Tiyagasi awumbire mu sitowa za poliisi, tusigale nga tukuuma Kampala waffe n'eggwanga lyaffe nga liri mu mirembe. Mumpulya bulungi, naye ate nga tetulaba tiyagasi mu Kampala, twagala embeera esigale bwetyo. Mumpulya bulungi. Yo naye yavuddeyo kati mukulu Christopher Damuli yagiye baliko gy'otuusaako engalo kanso egitambula bulungi. Omanyi bagamba okalya ddadda kaddadde envunyo girya mu katiko naye ekudda mu kofini neekubwewe n'obudde musigaziza butono. Agamaaso googezaako okutunuza gakulinga agaba Japan nkusaasidde onoosobola okyeyo ggwe. Olaba oddugadde oli mu Uganda olinganga engatto y'abapoliisi engeri bakuba kiwi omufu ave Kenya kati kwaga amaaso g'ositulango kubanga bw'oba oyogera amaaso olwana nago oli mu China mwenna Uganda oli mu ki onoosobola okubeera refugees ate mulina ekizibu. Amateeka ga UN gali kiriya omuntu yenna asaavinzeko mu magye tosaba asayiramu you want to become a refugee. Mu kifo ky'okutereeza embeera mu Uganda buli muntu ajeyagaliremu mwe mukola bukozi fujjo muloza mwina monopoly ku violence. Katogamba nti bate bakuba tiyagasi emyaka enatalimu. Why? Goloza we are so stupid to the extent that we help you to use the taxpayers' money to purchase tear gas. You think we are stupid? We knew that you had a mission between you and Kare Kareki's Kaishura, whereby billions and billions of money were used during the scuffle between your fake opposition, which was led by Tabekano Chizabesigi and the other idiots in opposition. That's why for us we said we are going to sit back and observe who are the real opposition in Uganda, and now you are observing it. We first chopped off the economy and the financial support across the world. Now you are yearning, launching new tax structures against indigenous people because you don't get more funds from outside. Kati muchiwulira, muchitegeera, mwachiwulira mbwenu. Kati goliawo, tunuli omusajja ono. Ali mu Kampala ne amaaso gamulimo. Bw'oba oli mu Kampala nga gwoyina emmundu n'okukanula amaaso gakulema wulira labwa atunula. Twagoba tiyagasi mu kibuga Kampala. Osobola okutunula amaaso ge n'ogalaba. Kati kuno omwaka gwakuna. Osobola okulaba amaaso ge. Si lwakuba nti poliisi kyalina tiyagasi tumulina. Osobola okuobservinga emmunye ye, osobola okulaba eriiso lye. Osobola okulaba emmunye ye. Kati Christopher Damulira mutugende kompola. Fete tulina budde bwammwe. Obudde bugenda kujja nga mulina okunnyonnyola. Olya bulungi nnyo. Kansoke njijje waawo. Tugende ku information endala bulungi nnyo. Kubanja la tubakwate mpola. Mpola ki? Mpola. Oyo muvuddeko tugenze ku information endala. Information endala gyenina waliwo akatambi kengenda okubazanyira mwakalabyeko naye temwasose kufuna makulu gaako. Njagala okwatira calculator bulungi nnyo ngera kuzanya akatambi kano okwatira calculator bulungi byengenda okugabya obala byoyawulako. Nabagamba abati tebagoberera Museveni ebiga bibadde ayogera ebbanga lyonna abadde nga asindika obubaka nti kino ngenda kikola naye nga ababuzaabuza nga temumanyi. Omwami ono byebadde ayogera in fact olwali yabaddeko mu ggwanga yabaddeko wa Farao naye nga bumanyi nti omutemu amanyi butya bwatta abantu. Kino njagala nkyogere nga kirikirya. Museveni amanyi butya bwatta abantu abaze mu State House. Museveni amanyi nti basobola okukozesa omukulembeze omulala okumutta. Quote me right. Mwenna abadde bawakananga
nti Museveni tagawa butwa mu State House era tebatta bantu mwenna mwalabeka video akasatulatinze ku mutimbagano Museveni bamuwadde obugenyi obw'ekikopo kya chai kyali yaganye okunywa yakoze mu nkola eri diplomatic obutaswaza abantu bakukyaziza kachayi kandirize bakateke ku meza awo bakateka ku meza wefule busy ngoyogera neka kuchaza era mu in process wefule tikachayi wakoze iki wakerabidde wabula kyalo okuba nti amanyi process gye bagabiramu obutwa omusajja lwayise kachayi yakoze nga facing kitegeza nti amanyi bulungi nnyo system mwazaawo era bakulembeze ne banna Uganda obutwa mu State House wetegereza katambikano face nga sinazanya katambikano njagala osokotunde face yokka sokotunde face yokka mulaba kati ako kali mu sound sagala kali mu sound kankuzanyira katambikano okalabe nedda yo musibako omusajja tasobola kuyimirirawo 3 times nga teyabadde nga omusajja wamulete jjayinga wa mirembe n'agaana tunula no emirundi esatu kitegeeza amanyi yebyakola abimanyi kati yabadde alowooza ne basobola bimukola kubanga atya yasinga okutya nabagamba Museveni yasinga okwagala obulamu ku nsi ya Katonda kweja emyaka kankakuddiremu okalabe ne bifo nga sinakazanya so okulabe face bwetunula so kutunde face bwetunula katika maroka kuzanyira okaddemu okalabe kati atya nnyo okufa kubanga yakimanyi enkola gyakola mu banne ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa ekikulu kyekino wano mbadde mbasomesa ekigambo occupation n'okubalaga nti mulina okusituka mwerwaneko mu katambi k'engenda okuzannya Nyando Yosoferi ng'amanyiira Ssaabasajja Kabaka ng'amanyiira Abaganda mu video gyengenda okuzannya ngenda gikolamu forensics w'ebigambo njagala owulirize bulungi nnyo otookotegere nti mulimu occupation njagala owulirize bulungi nnyo ebigambo bya Nyando omanye nti mulimu occupation njagala okootinga emyaka Museveni gyagenda okwogera olyoka otegere nti ono musajja yabadde asinga okubuzaabuza n'okulimba ka video kaakano Which I was encouraging Mengo, please encourage them, don't suppress them. Don't suppress them because you are not the one who created them. This is God who created these people. So you are lucky. God has given you a role over people who are not even your cultural group. You should be very happy. And mbu yagamba Ssaabasajja Kabaka n'agamba ne Mengo mbu temunyigiriza nnyo bantu be mutaatonda abatali bammwe. Tutandise forensics. Nyando Yosoferi Tibahabura Museveni ku myaka gye 94 nga toyina nsibuko mu Uganda wadde omugguukiriro wajjanga omunoonyi w'ebyobudamu n'ennyoko nga n'ekitamu mulese mabega mwasookera mu maserengeta ga Uganda bwe tuyita Abanyankole ne bakugaana n'ojja mu Buganda Abaganda ne bakukuza ne bakulabirira mpaka olwaleero ompulya bulungi nnyo gy'ogamba nti yewammwe n'obwakabaka bwa Waganda obbuzaawo
n'okutuusa olwaleero. Am I clear? So bw'ogamba nti Abaganda wabawooninga obutanyigiriza bantu abatali baabwe, njala kubuuza Nyando Yoseferi ku myaka gyo, kitundu kye ekya Uganda woyinza osanga amawanga gasukka mu kitundu eky'eggwanga eryo we libeera. Kitundu kye eky'eggwanga woyinza osanga eggwanga eddala nga lituddewo okuggyako Buganda, ane gwe twali tugobye. Naawe kennyini wootudde mu refugee camp Entebbe, ttaka lya Buganda, ttaka lya kika kya Mamba. Wootudde ku refugee camp e Nakasero, ttaka lya Bwakabaka, ttaka lya famire ya Muteesa. Ani yali akugobye? Njagala odeetera vidiyo emu nga waliwo Omunyarwanda oba Omunnayuganda yenna w'ekika ekirago bagobye mu Buganda divaamu. Golooza lwaki Abanyarwanda mainly bajja mu Buganda ne babeerawo mpaka olwaleero? Lwaki omanyira nnyo Bwakabaka? Lwaki omanyira nnyo Kabaka? Lwaki omanyira nnyo Abaganda? Kati wulira bulungi nnyo. Atakawulidde kankakuddiremu okawuli ngenda kapozinga nga nkunnyonnyola. Which I was encouraging you, Mengo, please encourage them. Don't suppress them. Don't suppress them, because you are not the one who created them. This is God who created these people. So you are lucky. God has given you a role over people who are not even your cultural group. You should be very happy and encourage them. Nti atali ngagwe tasanye kubeera Katonda tasanyukira ebintu ebyo. And I've been warning them, I've been telling all these people, you pharaohs, if God gives you a role of okugata, n'otagikola, nga Katonda anyiga bubi. Because you can imagine, from 1966, I am watching these people. What did that? From 1966, he had been watching Baganda. From 1966, he had been watching Baganda. Kwata calculator. Agambye kuva mu 1996 abadde agoberera Abaganda. Kwata calculator n'otulaga wenjagala oteeka obwongo bwo. Kuva mu 1996 abadde agoberera Abaganda. Wano wenjagala oteeke sira ne calculator. Kakazi katono nnyo katono. Ulira. Because you can imagine, from 1966 I am watching these people. I was already participating. Since 1966 he had been watching Baganda, and he was participating in what? Okuva mu 1996 abadde atambulira ku Baganda era abadde yeetaba mwekyo. Remember yakugamba, we shall crush Baganda as we used to do before. Marking omwaka 1966 ompulirize bulungi nnyo, tugenze mu maaso. Kankazeyo kawulire. Abantu abo bonna bali bavubuka. They were all young people. No, listen. Nga Katonda anyiga bubi. Because you can imagine, from 1966 I am watching these people. I was already participating. Abantu abo bonna bali bavubuka. They were all young people. The only one who was like 45 was, I think, Nadiopi. Nadiopi was about 40 something that time. But all the others, Tessa 39, Obote 35. I was 18 myself
was like this. Agambye mu budde obwo yaliwo omuntu yaliwo omukulu yali Nadyope nakumenyera amanya ago nakumenyera Mutesa oba yali 39 Obote oba yali 40 watt nakumenyera amanya ago ye nagamba that time was 18 akugambye nti mu 1996 eyine emyaka 18 nkwata bulungi eyine emyaka 18 basebo ne banyabo njera tubeere balambulo kufunyo era berufunyo ku myaka 18 jagamba kwata 2025 oyawuleko 1996 jibere myaka 59 eyo gikwate gisebbali myaka 59 gikwate gisebbali kati bwogenda mu 1996 nodda ye mabega agamba nti yalina emyaka 18 but yali mu kukola mu biseera ebyo naye agamba yalina emyaka 18 kisoboka waliwo omwana emyaka 18 yasobola okukola mu gavumenti ngali mu spy network era nga participating mu bikola by'okuwamba n'okukyusa n'okutta abantu nkakuddiremu nkasike nkazeeyo kati bwogatta gini 59 ne 18 n'emyaka 77 ate atugamba ine emyaka 80 olabe ebintu bino bukwatagana kwate 18 gyagamba gattaka 59 nokola boti dira 1996 dira 2025 yawulako 1996 jibere myaka 59 kati myaka 59 agambye nti at that time yali 10 yene myaka 18 nga ali mu system era ali akole kati bwogatta myaka 59 no gattako 18 abayine myaka emeka sinsa vumo mbasira bidde samu 8 in between soko demu awo mukole calculation yawo sagala kujjako folder yange 77 birthday je bamukuliza oli yali yameka bamukuliza birthday yameka so if such a man can come out publicly and he starts lying to the public about his real age to confuse people and confuse Ugandans about the history. Because he's camouflaging and he wants to write the political history of Uganda starting in 1986. Ochitegera nabagamba ine myaka 9 mwena to prove you kankabadika kali mukategedde bulungi nnyo kankabadde kati sigenda kakwata mulire bulungi nnyo was about 40 something that time but all the others Tessa 39 Obote 35 I was 18 myself. I was like there at independence. Ibinja 28, Kakonge 26. All young people. Esi yari mikono jao. Nere kubago. Bionani bisasika. So I was very happy to see this tolerance. Yogera, Urtenga, and me, I hear all of them. So, Neu Yokulama Mutiefura and Tamanyuri Yankori. Only Yankori and Gorsoga. When you are speaking, I don't need any translation, very, very clear.
I don't even have to listen carefully. The one where I need to listen carefully is Rugisu. Ruarako. The reason is very clear. So, they could me a panko. Get lost if you don't hear it. But if you don't hear Nyankore or Nyankore get lost, Muhozi yawandika chi. Muhozi yawandika chi. Nabagamba Muhozi takola chintu kyonna nga tamaze kwebuza either ku Salimu Saluba ku Museveni. Now you have proven. Mukitegedde. Muhozi takola statement nga teyebuza ku mutata we Salimu Sale oba tata we Museveni. Buli statement jakola yonna ebeera well calculated. Nkakudire mwako kawulire. If you don't know Nyankore get lost. Oli yawandika nti Eddie Mutwe is in basement right now running Nyankore. I'm teaching him Nyankore. Zamutegedde kati. Nkakudire mwako kawulire. Very clear. So, they could me a panko. Get lost if you don't hear it. Kati chomalo kitegeera. Statement buli gye bakola yonna ebeera well calculated and well planned when and where and how. Wakwaba bannayuganda temukalculatinga bintu bano bantu bye boogera ni bakola kuba buli kimu bakikalukinga bagenda okukikola bakyogera bulungi bakimanyi bulungi nnyo. Kati kye bakola bamala okuyisa statement nga bateekawo diversion, bateekawo blackmail, bateekawo propaganda, mwe musigale nga mulio nga yo statement ekoze eki eyisenza mukitegedde. Lwaki Muhozi yawandika statement eri? Naye mu kino akulaga nti Buganda yonga Buganda mbu ya handlinga mbu abantu abatali baganda naddala bonga bo Museveni. Ne Museveni kankoboza wonna wotodde sawa zino. Okoye era sawa yonna ffe tukubala mu bagenzi. Naye ekizibu ky'olina nti mulina ekintu kimu in common mwenna Abanyarwanda. Mulina akantu ke bayita resistance. Resistance kye kizibu kyammwe temukkiriza. Njagala otunula ka video kano deryoka kasenti tugenda kulwana abasajja n'omusajja ne lutamala ku campaign. Nabagamba tebamala mokanika okujja okutambula. Nja kano eno view batononya bagirina bwe yabadde mu Egypt. Oba yabadde mu Egypt yes yabadde mu Egypt. Ne njagala otunule facial expression body language. Omusajja just omukanika wali onyweddeko nkugambe ki? Kugambe ki? Wali okoyeeko n'ogwa mu ntebe n'oyitira waawe immediate otuno tukwata kati bakuzuukusaamu n'obanga n'ebintu birimu mu space awo n'akuzuukusiza tomutegeera. Obanga onywedde ka bbiya nga kakubye bulungi nnyo nga n'amaaso tosobola gazibula bw'oti nga okakamakake kati bwe njagala okakasize nti omusajja ono si mulamu era bano abasajja batasobola osiba kiwandi tunula bulungi nnyo. Nkakuddiramu tunula omusajja ono. Ulida. Mokodilem. Katino yoyo. Bombalo mwetegereza oyo takumalira budde. Kasito mutegedde buli kimu nga bwe kiri. Wabula ekizibu we kiri nti balina panic n'ekibagoba tebakitegeera. Kati eyo tuvuddeyo. Nabalaga aka video iPod gye yatandikira lwaki baagala Nuupu mu iPod, lwaki baagala Kyagulanyi mu iPod.
iPod mbagambe kikolera nnyo mu 7 eno 2 ka video ngera kabadiramu babwanika bali mu iPod kati badde osubira bwanika ali mu iPod bali banonye ekimu noopu yensongora kibaagala noopu edde mu iPod noopu kiyaganyi kati kibwa eno program eruddewo nkadde si ya leero kati noopu yagigaana yiyo Monica wants something. I think it has been done. As I said, we have all been looking for this meeting. Make sure that we can find a way how we work with the city government and for us who are in the opposition. We share the same values that, first of all, the nation must go. We are going to form an inter-party committee. Each party should elect 2 people. Each party which is represented in parliament. How much have you to the HDC? Not much. You are the one who has reminded me. No, we shall take him because he was the presidential candidate and give him a special slot. Now we think that it's important. Our iPod where atandikira kyovolaba mwali mwebuuza lwaki akasajja kabwanika bakekabira ku radio tutesera mu 7 lwaki tututeesa kumbe bo kuvumbaga g'omuzannyo gw'obazanya kati ladies and gentlemen abakyala n'abaami njagala mbeere bakkakkamu bagumiikiriza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuzannyo gw'azannya munene omusajja oyo mumuwe credit lwaki mulina okumuwa credit asumuludde akabokisi k'obuwuka akaali kaasibwa ng'abasajja b'opposition baali bazanyire mu 7 omuzannyo munene Kyagulanyi n'agaana okuguzannya gwe singa omusajja ajja n'alinnya mu ddiiru yo kikyoyinza okukola nkubuuza wa singa omusajja ajja n'alinnya mu ddiiru yamwe gye muzannyire kati eno 26 olwalwo gye myaka emeka siga ajja n'agirinnyamu n'agikubamu eggere nga mubadde mufunamu ssente wandibadde weeyisa otya nkubuuza mbala wano ku social media nze bw'olinyanya mu business yange tujja kwetwala tozanyira mu business yange bwe bulamu bwange bwe bulamu bwa famire yange bwe bulamu bwa bane kati Kyagulanyi yalinya mu business z'abantu obadde osubye bagenda mugamba ki bayina mulwana mpaka kuwulira bubi ndoza mutegedde akasajja tuteese kumbe bo bano ba agent gwe mulego badde balina okukola ebbanga lyonna Kyagulanyi n'agulinnyamu kati wava obuzibu awo kati ebigambo bino kambazanyire ka video kano okubazzayo emabega wambadde mbajjukiza Lugaba Museveni byajjanga ayogera nga tembawa matu wulira And you call me a leader? I am an enemy of the people. I am Exirani. Sorry? I will be Exirani. I will be a curse to the people. I hear some people saying that I am their servant. I'm not a servant of anybody. I am a freedom fighter. That's what I do. I don't do it because that I'm your servant. I'm not your servant. I am just a freedom fighter. I'm fighting for myself, for my beliefs. That's how I come in. You cannot touch these corrupt people. If you touch the corrupt people, the government will fall. They can even bring down the government. How do these corrupt people look like? Do you wake up sometimes and feel, you know what, this is too much for me. This is too much. You don't feel appreciated enough. It doesn't matter because I'm not working for. I'm working for myself. I'm not working for other people. I'm working for my grandchildren, for my children. I owe nothing to nobody. There's nobody I care about. If you try to play around with it, because I owe nothing to you, not even to the government.
Now, if you hear a Muganda talking Funga Baganda, you know he's an enemy of Baganda, number one. And secondly, an enemy of Uganda and an enemy of Africa. And we shall crush those enemies as we have done in the past. We shall crush those enemies as we have done in the past. Yeah. You preach your nonsense, we shall answer you by what? When you say this, but politics is about to Mukamwa. Now if you say, we shall crush. MPs don't eat in their canteen. No. People don't drink water, even when they go to these big men's functions. Everybody carries his small water in his jacket. This is the country we are living in. Ask your ministers when they are called for state, for cabinet, and you come and you tell us everything is okay. It is okay. It is okay when a member of the high command, when we are going to meet everybody, packs a chapati in the pocket. From Busa, it means there is a serious problem in the house. It means there is a serious problem, which we need to resolve. Zaba kitegedde kati. Kyobula mu Egypt yaganye okunywa chai, tanywa chai abimanyi. Bimba bitegedde olunaku olwo, nga mumaze bitegedde bulungi. Kitegeeza mutegedde bulungi. Kati politics mu ddakiika ezo mufundikidde. Olwaleero zino eddakiika esigadde njagala kukolerako ku bannayuganda bali mu kubonaabona. Politics mufundikidde katugenda mukolerako ku bantu katono. Mu bantu betugenda okukolerako mu nteekateeka buli muntu gyagala okwekulaakulanyamu n'okukola business mu Uganda. Okutunda amataka kufuuse okutunda amataka, n'okugula amataka kufuuse okugula amataka. Wabula abantu bangi babbiddwako amataka gaabwe, abasajja bali mu gavumenti abalina emmundu, n'abo abeefuna nti balwanirira ddembe ly'abantu abali ku mataka ate nga bagufudde omugano gw'okubba. Mu katundu mbaka nako okukolera ku bantu olwaleero ngenda kujja n'abatuuze ab'ewakiso nga bali ku ttaka erisangibwa mu bataka mu bitundu by'e Nabbingo. Ettaka lino bannansi abaliwangalirako n'abo abaligulako baafuna obutakkaanya ne basalawo bagende mu gavumenti okwakubira enduulu ne mu kooti, of course ne basinga omusango. Wabula omu ku bafamire abali bannannyini ttaka eryo ne basalawo bagetinga involved n'abafeera bali mu gavumenti naddala mu State House. Ne zireeta musajja mukulu gwe bayita Major Luchams. Major Luchams ono yakola ku y'omu ku bali mu department ezikwasaganya okulwanyisa ababbi b'ettaka naye ate yasinga okubba ettaka mudde mivuyo mingi nnyo. Mu ttaka lye babba abatamanyi Major Luchams yono wano bamuyita State House Land Protection Unit yono Brigadier Luchams. Ono tabbye ettaka naye awe wetampisi kundi oyo Brigadier Luchams oyabbye ettaka ly'abantu ate is above the law. Iye agamba ali above the law. Kabeere minister kabeera nti lyasobola mukwatako ye nga yingidde mu nsonga y'ettaka. Kati mu mataka ge yabba gali mu kukyankalanya ly'ettaka ery'e Nabbingo mu bataka. Ettaka lino nga liriko bannyini lyo. Baatuuka okkuba abantu okubatta n'okubamalawo n'okubawamba ku kyalo okwo. Emisango gyonna gyawabwa dda ku poliisi ne gigenda ne mu kooti nga mulaba empapula zino. Omwami oyo n'abafere abali ku ttaka eryo beefudde nampulira zibi okutulugunya n'okubba ettaka ly'abantu. Empapula ng'emuziraba wano abamu muyinza obutaziraba olw'ensonga nti ebyo byagendako ne ku mawulire baagaana obbiso amawulire g'e Kampala go mazibu nnyo bwe bagasasula okukola emirimu tegakola mirimu. Oyo omu ku bannannyini ttaka oba ku bantu abatuuze abali baguze ku ttaka eryo abaakubibwa katono battibwe ne bawambibwa ne batwalibwa ne mu safe houses okutulugunyizibwa okuttibwa bave ku mataka ago nga Major Luchams yali mu bintu ebyo.
olwokuba nti waliwo family member omu yamugaa nti jja kuwako acres 5 kasita mutuyamba ku kintu ky'okutwala ettaka lino. Era ebintu bingi nnyo ebyakolebwa ezo drone zatambulizaamu abawamba n'okuba abantu embooko nga drone zino oba za SF oba za CM oba za polisi bwawambira abantu naddala abo abali ku nkaana z'ettaka. Omwami oyo gwe mulimu gwasinga okukola. Kasooke mbazanyire n'akatambi kano k'omwogezi wa polisi mukakase nti ono omwami yali above the law. Family ya Lawrence Kigundu basende ettaka ne bakola grading naye tewali amateeka gonna gye bamenye. Tewali amateeka ge bamenye kubanga Court, State House and Corruption Unit bonna bali balagirira ki okugabana ki ttaka kati tewali amateeka gye bamenye. Okuteeka mu nkola ekiragiro ekyo tetwafunyemu obuzibu bagabanye mu mirembe nga tewali obuzibu tewali okusikangana mugwa. Ekyo nga kiwedde n'ono era naye yagendayo. Roya nanyonyorwa bulungi polisi nekiryalinga enyaggulu ne bakwatagana ne RDC n'akakiiko ke ne babawa ettaka ne bagamba mujje mukole kimutwale ettaka lyammwe. But before that the minister was here. Kwe nalabanga ekintu kiri mu kutta bantu nasaba minisita akiyingiremu akwatagane ne land office ya State House abantu bafune ettaka lyammwe. Era kyekyakolebwa. Kati ono munange yazze n'agamba president amutumye. Kati ebyamutumyemu sibitegeera. Ate sinamumanya naye ngenda kunyonyereza nfune bakuba DPC yagambye agenda kumpe namba ye. Ngende muwe okutegeera kwonna. Njagala mutegeeze ki. Kino budde wansi nakyo nkimanyi bulungi. Naye njagala abamawulire muntegeere sikola mu by'amataka. Nze si handolinga nsooka z'amataka. Muntegeere. Naye mpandolinga ensonga za president eziri general. I handle special duties. Kisobola kula yarambawo information eno yonna nga bwetambula mugiwulire bulungi. Amataka g'abantu ge bali mu kubba. Kati omanyi ebiseera bisinga nze saagala kwogera bigambo bingi nga asobola okweyogera ebigambo bino akola ki? Asobola okweyogera ebigambo bino nga waali. Kamuwa olukomo luno ajja ayogera ensonga ze azigguse. Saala nnyo kwogera bigambo bingi nga yali ku siini eyafuna ebizibu waali. Kayogere ensonga ze mutegeere biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mukulu nyamba okwata essimu kuba budde nna butono bw'otakwata ssimu chance eba ekusugi budde mba na butono nnyo. Kwata essimu obuulire abantu ensonga ze bw'otakwata ssimu mba nkulesse. Ogogumu ndakuddamu okukuba essimu omulundi ogwokubiri bw'otakwata mba nkulesse. Aya basi. Sebo. Nkulamusiza wa Luganda. Oli buterevu ku Lumbuye Broadcasting Service. Ensi ekuwulira n'abanene mu gavumenti n'abanene buli wamu bagenda kuwulira ensonga zo.
Lubale w'omulamu tasamirirwa nkuwadde dakika 30 yogera ensonga zo zirambulira bulungi ensi etegeere akazindalo kaako. Ensi njagala gitegeeza nti ettaka lino tetwabba libbe. Ettaka lino lyagulibwa abantu abayise mu kitundu kino. Soko nyonyola abantu bano ettaka liri ludda wa dono okotandika olugendo lw'okugenda ensonga ezo. Ettaka lino lisangibwa Nabbingo. Ekitundu bakiyita Bataka kiri mu Wakiso district. Wakiso district sebo. Ettaka lino lizze lituukibwako buli kitongole ky'ebyokwerinda. Naye okuva lyatuulibwako omwami gwe bayita Brigadier Lukyamuzi twafuna ekizibu ku ttaka lino wakati mu kunyoomoola buli kitongole ky'ebyokwerinda ekiri mu ggwanga ne tusigaza olugero olugamba nti kirabika tuloope wa Katonda ffe gye tutasobola kutuuka kubanga alipooti eziriwo ziraga wano ku bipapula ze tuliko nti ne wa pulezidenti zaatuuka. Mukulu Mwami Lunguye tutambudde buli woofiisi gy'owulira mu Uganda nti weesobola okufuna obwenkanya nti ettaka lino ebitongole by'okwerinda bye byaliriko. Tulina n'omukono ng'oyo omukulu Brigadier Lukyamuzi mwennyini ng'asayirizeeko nti Mwami Kigunda alina n'okukwatibwa. Ye mwennyini n'atuuka n'agamba nti nawubisibwa. Naye ng'ebitongole by'okwerinda byonna byali misana. Abakulu bonna aba State House ne bagamba nti ettaka lino ya famire, abafamire balamu. Naye Mwami Kigunda tava na maka ga Lukyamuzi gye batulugunyiza buli kubakwata. Ofiisi ya Mwami Lukyamuzi tekyayamba nti eyamba abakozi ba ttaka. Era wensabira Pulezidenti w'eggwanga nti Mwami Lukyamuzi yamuwa omulimu ateekewo bakaliisoliiso bagende oba CID beekennenye mu ofiisi nti kituufu abali mu ofiisi eyo abakola ne General Lukyamuzi bakozi ba ttaka oba kituufu Pulezidenti bye yalogera bye bikolebwa wanga bakukutte wagula poloti olina n'endagaano ne bakwata ne bakuba eriiso zikama kwogera nakubibwa eriiso ne livaamu omusaayi nga balaba ndi ku mpingu ne bankwata amagulu ne bagawanika waggulu ekiro mu nzikiza mu ofiisi yaabwe batulugunya omuntu n'osoberwa ne w'ekifo osobola okuloopa Mwami Lunguye. Tuloope buli kifo ky'owulya mu Uganda nti osobola okufunawo obwenkanya oloope ne tuloopa nti kati wano wensobola okuloopa oba sifufunye ettaka naye nfuna obwenkanya ku bulamu bwawe bwatuusibwako nawe n'otafunawo ddoboozi. Kyensabire ekitongole kyonna ekiriwo eky'eddembe ly'obuntu nti omuntu baagala akole ki era aloopewa. Kubanga Brigadier baba agamba nti ettaka lino teryagabwa mu butuufu yandibadde leka omuntu gwakutte amugamba bugamba ntambula okole ki naye n'otuuka ne bakutulugunya n'osula ku mpingu n'osula mu kkomera ly'otamanyi ettali mu mateeka n'osoberwa ng'omuntu sente saazibba nagula kifo era endagaano ngiina naye ne bakutulugunya nga bw'owulira ekitagasa. Yajja Brigadier Lukyamuzi yajja saawanya ku ttaka lwasene ennyumba z'abantu ennyumba n'asene ennyumba 7 ng'ensi yonna eraba ekikubo ne balisalako military n'erisalako n'obulayo ne TV n'emu eyogera nti kituufu ennyumba yasenze neriba ettaka bwe liba nga libadde mu bukyamu gye Lukyamuzi aliddiza abannannyini abatuufu naye alikoze ng'ensi ekola ki tewaliwo umupoliisi paatro yajja nga weetuli paatro ne bagigaana okutuuka ku gulawundi ng'ennyumba z'abantu zigwa. Katwagala tubanye Pulezidenti ye Jeno ye yamusindika kukola atya kubanga tuwulira nti Sodo alinako eka 3 naye tekiri mugwenkanya Sodo ne bw'aba alinako eka 3 Sodo yandiwuliza nga muganda wa Pulezidenti n'agamba abagula kambawulize engeri gye ndi muganda wa Pulezidenti bagamba Sodo alinako eka 3 era abasenze ne basula n'ebikondo bagamba basenze etteeka lya Sodo ne bagamba Lukyamuzi Jeno alinako eka 3 bo bennyini ate abali mu buyinza bali mu litawani fe abanakala basasula sente za kunituzugula tuli mu makomera tusiibayo batutaddeyo ng'empuku tuloopewa. Njagala kibuuza Pulezidenti yatubuulira ofiisi mwe twatuloopa ensonga z'ettaka kubanga bw'oloopa ku poliisi bagamba ensonga ezatusukkako bw'ogenda mu maanyi bagamba Lukyamuzi yatulemerera bw'ogenda mu State House bagamba nti akolebwako Pulezidenti yasalawo ettaka liwebwa bannannyini baaligula. Nze nsaba yenna awuliriza alina obuyambi ng'agamba nti weesobola okuloopa ensonga zange weewano nze andagirire kubanga nalemereddwa nganze omuntu ettaka twaligula misana ofiisi ya Pulezidenti zaaliwo poliisi zaaliwo ne bagamba ettaka lino liri mateeka famire ekole ki eddizibwa ettaka. Ekyokubiri bakibanga waliwo ensobi yakolebwa nga famire ffe nga tuli bafamire tetuli bankima nze ndi musajja eddira engabi bandigambye nti nedda mwabaasaalimba sente zammwe muzifune bwe muti so si kumalira mu makomera
wanga naffe sente gye tuzijja tunoonya nga bo bawulira bali mukwegabira nti Lukyamuzi alina eka 3 Sodo alina eka 3 twagala ne muganda president aveeyo bwabanga kituufu erinnya lye balikozesa kukozesa ku ttaka lino nga bwe tuli wa mulumi bwe tuliko gavumenti banaye ku ttaka okusiinaako ttaka n'okuva litwatandika okumenyezebwa ennyumba zaffe n'otubonyaabonya tuza mu makomera batugamba nti Sodo alinako eka 3 tubuuza Sodo bw'aba yagula lwaki tajjeekako tetumubuulira kitaka lino naffe twagula naye twaligula mu process bweti ne bweti chairman baamukwata LC1 brigadier n'amuteeka mu mmotoka lawumu n'amumaliza mesaawa n'amanga musibidde mu bbuutu kiri ku likoti nze bwe mani n'obulimba bwe nkozesa ku General Lukyamuzi ndi mu Uganda ajja ng'ambi nti wano wayogedde bubi era wanjogeddeko bubi emmotoka baamusibiramu okumala essaawa n'amba bannakyalo ne basalako ekkubo lyonna ndi bwe mmettaka mugamba nti lyammwe mute chairman w'ekyalo aguleki kubanga chairman yalina musango ettaka lyaliwo poliisi n'ofiisa president zonna ligamba nti abafamire badeziddwa ettaka ne minisita Mulamba neewuunya mwami Lumbuyo rekodi gyensembewo kwogera nti waliwo omwami bamuyitala Mudaali driver wa drone nga tujjudde mu lujjudde ng'amaze otukwata yagamba alina essimu ya minisita Mayiga amukubire bw'ajja wano naye ngenda mukwata driver wa drone n'atuuka ku level egamba nti asobola okukwata minisita wa president we yateekawo okulondoola ensonga z'ettaka kati bwabanga level ya minisita basobola okugamba nti bamuyite bamukwate naye nze ate omunaka asembayo tusaba obuyambi buli gwe kikwatako ettaka eryo tetwabba libbe twaligulamu omuntu wayinza okugula engatto nebaye twagula ettaka nga twagala kuva mu mbeera gye tulimu tudde ku ndala twekubidde buli kitongole ekiri mu Uganda tulemedde okumanya ofiisi entuufu gyesobola okuloopamu pulezidenti wabanga asobola okugenda ekibuga n'ayamba ku batuuze b'ekibuga abanyagibwa ttaka pulezidenti ettaka lino ery'Enabbingo liri kumpi n'ekibuga buli lunaku tibbi alaba nga abantu babatema era babasiba pulezidenti n'afuna lipooti lwaki ettaka lino bwe liba nga kituufu bagamba nti pulezidenti Sodo si yalimu lwaki pulezidenti taliyingiramu n'ajja n'amaliriza Israel oba n'atuwabula ettaka lino mwaligulamu bukyamugende pulezidenti alina n'abantu baddizza ssente n'abasasulira ebibanja byabwe nga baliko enkaayana lwaki ettaka ly'Enabbingo pulezidenti yo tavaayo n'atulambulira kubanga lifuuse lya kattiro abantu bafiiriddwa ssente zaabwe abantu abamu badduka mu mayumba gaabwe amabanja tebalina tukole ki kati awuliriza yandi yagadde okumanya olugendo lw'ettaka lino mu lugendo lututukako olugendo lw'ettaka luno lwatandika lutya mululeke mufune ebizibu ebyo sooka onnyonnyola abantu ettaka lino lyatandikwa ku history y'abafamire nga liwanvu gye tuyinza obutakulambulira wabula ng'erimu mu mpapula zibayita empapula eziraga obwannannyini ettaka lireke eddaame eriraga nti omwana wange gundi muwadde bwendi omwana wange gundi muwadde bwe wati kakati ekizibu kye twafuna omwami ono Lawrence Kigundu yaliko omwami ku baami ba Ssaabasajja mu myaka egy'edda bw'afuna ettaka ly'Abaganda be bonna nga ku myaka gye gyaliko yali kuuma kyenyinza okugamba bw'alikuuma beyandiwadde teyabawa ettaka lyonna eryapa n'abyezza mu maki mu mannya ge mu hisitole gye tulina ffe mu biwandiiko abatali mu myaka gye tusoma bw'alyeza mu mannya ge abakugu ne balambulula nti ono gwe walina okuwa tewamuwa ono gwe walina okuwa tewamuwa kati baataabwa bwedduka mu pulosesi eno kwe tuyingira okumanya ettaka ly'omu bataka betusanga ettaka lino nga baligabidde famire fe tutandika okugula ku ki kwabo yo gavumenti beegamba nti bano be batuufu katukola ki okugeza tulina amabaluwa nga galaga nti ekyapa kirina okusazibwamu okiwulira era tulina ne oda eraga nti Kigunda alina okufuluma mu nnyumba omwana w'omugezi nabitaka ayingire mu nnyumba ne minisita n'akiteeka mu nkola nga DPC waali balagira nti Kigundu baali balagidde ne ku lunaku lumu ave mu nnyumba ne bagamba nti nedda aweebwe wiiki ave mu nnyumba omwana w'omugenzi waali nabitaka ayingire mu nnyumba yaani ya kitaawe omwana w'omugenzi tasula mu nnyumba talinnya mu lujja Lawrence Kigundu ayingirawo na drone za mwami Lukyamuzi buli ezibanga zaagala okujjako ewaka nga zimuyingiza nga bakola bebaagadde nga bwe baamenya amayumba bateesaba buli kikwatako ettaka lino baliteekewo nti kibe ekyokulabirako eri pulezidenti alirondoole kiki ekizibu ekiri ku ttaka lino abantu kubabonera bonna ne babatema omwana w'omuntu ne bamutema n'abulwako poliisi egambye fayire eguddwawo eyamutema akwatiddwa njala kubuuza ettaka lino liriko abantu bameka abaagobebwako era ababanjibwa ku ttaka eryo abantu bali mu 330 era ne bogamba nti kubakuŋŋaanya ku makya bakuŋŋaanya enfunda eziwera
kubanga TV gye tubadde twasigaza batiya government UBST yakolako likoti n'ekunya ku maloboozi g'abantu nga bakuŋŋaanye naye TV zonna bukedde esinga okusakuwaza Lukyamuzi kubanga oyo mu mwami gwe bayita oba Lukundo akola mu ofisi ya mwami ani Lukyamuzi kakati buli ggulire erifuluma oba baatemye omuntu balisiimula ku topiki nerikola ki nerivaako n'obanga mu kitongole ky'ebyokwerinda ekyandirabidde ku TV kyotasobola kutuukako kinaalabira ku TV teri TV efulumya ki teri TV efulumya ggulire nemubanga mwenna abantu 300 mwenna babazikiza eddoboozi lyammwe basala batwala ettaka lyammwe wataliwo oliroopa poliisi bw'ogenda kugamba ensonga zaabo zatusukkako zetaaga pulezidenti okumutuukako nze naakawandiika ebbaluwa 3 ku nsonga z'ennabbingo nti pulezidenti kale awulireko buwulizi nti oba yawandiise simumanyi naye imunansi wa Uganda sifunangako bbaluwa eddibwamu ku nsonga za ttaka ng'ekinyuma kimu pulezidenti awulireko ku nsonga eno kiki ekisusse ku ttaka lyonna eriri mu Uganda ku kiri eky'ennebbingo era kyetubuuza nti Sodo bw'aba tali mu kintu kino nga bwe bagamba nti yasonze kubanga baataddeko ebikondo baleeta na chain kugiterekako wabanga Sodo si yalimu poliisi oba amagye lwakitegabaye ne gagamba nti kyemwogera kitamu tobanoonyereza anti-corruption yokka twagiwandiikira amabaluwa amatugiraga nti batugamba nti muganda wa pulezidenti yatwala ettaka lino lyetwagula beya alyegaani oba ayogere nti ettaka eryo sirinaawo kaki omwaka gakozesebwa ku mataka gonna tegabangawo ng'abantu kubatema ne babulwako balompa fayiro yonna neekola ki neyamba omuntu eyakuta naye ng'ate ffe abaagula fe tubonaabonera mu makomera buli geedi ya Lukyamuzi yankwata paka kireka n'asiba ennaku 4 n'akuba eriiso lirivaamu omusaayi nga balaba emmanju neesula ku mpingu kyeneebuuza nti pulezidenti byonna abiwulira oba ebitongole by'okwerinda biwulira oba tebibiwulira kati gwe kye bayita okutyobola eddembe ly'obuntu okimanyi kati kye bayita okutyobola eddembe ly'obuntu mu nsi etali mateeka buli muntu bagenda mukola ekikolobero kye basobola okukola baba banga ebitongole bya gavumenti byonna ebikwasaganya amateeka byayingira mu nsi ne bagamba nti buli muntu atwala ettaka lye bano ne bagala kitegeeza nti omenyi amateeka mungi mu ggwanga kati ngenda basaba ekigambo kimu nti ewali omukka tewabula muliro muli abantu 300 basukka abantu 300 musobola okukola kye bayita protest vote ne mugamba tetugenda kuva ku ttaka lino katukampinge ku ttaka lino kuba maanyi gali bantu bwe munadda nti mugenda kugamba nti mugenda kujja medium already mwagenda ne baganda okuzanya information yammwe nze mbwadde chance omulundi gumu ngenda basaba mutuuze olukiiko lw'abantu 300 mukampinge ku ttaka lyammwe buli omu ng'alina ejjambiya n'effumu babajja obujji nga muli mirambo bwe banga amateeka gaganye okukola kubanga batukakasiza nti waliwo kampuni eyo gyakozesa buli ttaka lyagendako tugenda waliwo kampuni bagita Everite Rio Estate eri ku Ntebe Road buli ttaka lyonna lyagendako olijjako drone bwati ogenda okulaba nti Everite eyaguze ettaka lino ne tutegeezebwa nti ofiisi eyo yerondoola ttaka lyewambye ku bantu n'erigula n'erikola ki era wano yazze yekuba obulango ebukuba ku CBS ebukuba ku TV yabukedde bulunaka akapande buli sawa eranga ettaka lyenabbingo bwe lyawedde badayi terikyaliko nkayana naye nga kampuni y'emu gyofollowinga n'osanga buli buolaba drone kubanga ennaku zino erina kifuma era erangawo nnyo ng'ate drone gye zibadde zitakyava ezo ezamwami Lukyamuzi kutaka bayitawo makukuba tuli mu bulumi ogw'ekitalo Everest batugamba nti eyinza okuba ya Sodo eyinza okuba ya Lukyamuzi naye ng'ekyamazima ettaka twaligula twateekawo ssente tunoonyeza obwenkanya bwaffe bukoze eki bubuzi alright ensi ekuwuliriza nenze bwe nti amaanyi gali mu bantu bwe mbanga muli abantu 300 nga kooti yabawa olukusa okubeera ku ttaka lyammwe kye bayita people for a protest vote mukuŋŋaanya abantu 300 mudde mubeere ku ttaka lyammwe Everest ereeta akamotoka kali mukookye Lukyamuzi ajja n'abasirikale bakubako abantu 3 naye ajja kusibira mu kkomera bwe munadde okuzinga ebizinza emikono temulina kye mugenda kufuna bagenda ddi batwalako ompulidde bulungi nnyo bwe baga mwagula ettaka eryo mu makubo matuufu power belongs to people ye article number 1 mu constitution bwe munadda mu kwezingako mwe munaamanya nze ogwange mbawadde platform mwogedde ebisigadde mukama bakulembere mbawadde solution y'ekintu ekyo mukama bakuume
ndoza mutegedde bulungi nnyo kampuni ezisinga obungi zonna ezitunda amataka kati mu Kampala mukono wa Kiso Ntebe zonna kampuni z'abantu abali maje balina obuyinza obujja n'obba ettaka ly'omuntu ne bakwata omuntu bamuteeka mu kkomera ne bamutulugunya okutuusa lwaggwamu essuubi naawe wayo ebiwandiiko bye ettaka ne balitwala ebintu bino bye twogera tosobola bbira ku TV e Uganda oba omuntu yenna ng'abyogera ku ground olw'ensonga nti abantu batya ensonga lwaki nkola ebintu bino nze nga nze manyi nti amateeka ge gasinga okubeera n'emirembe mu nsi yonna wabula amateeka bwe gagaana ate omuntu olinawo option oy'okwekalakaasa mu mirembe ne mu butali mirembe kubanga ekyansi gy'oba osigazizza bannayuganda mwe namba boolera ekikuumidde Museveni mbuyinza essaawa zino bwe bunafu bwaffe obw'okwekomoma nti ekino ne bwe kiba kikyamu tukinuna ekituleka wali nakino njagala kigambo kitegere bulungi nnyo ekitukuumidde mu mbeera embi ye muntu okujja okunyigiza n'omutunuulira kati abantu bano 300 singa bakapima ku ttaka lino ne bakwata kadro ne bakwokya lukyamuzi ne bayanze n'aba SFC 10 tasobola kuba ku bantu bantu basatu ne bakuba masasi n'abata it is impossible just weakness yaabwe nti batya nti oli muntu wa State House teri muntu ali above the law amateeka bagagaana okukola ate fujjo liyingirawo mukitegedde bulungi nnyo kandi abagamba ekigambo kino mwenna gye muli ng'omanyi nti ettaka liryo olina ebiryogerako ng'oli akunyigiriza era bagenda kutwala mu kkomera bakusibe bakuwa obutuufiireyo fiira ku ttaka lyo ng'olirwanirira ekyokulabirako ero gye bazaala Yesu ebukojja bwa Yesu abasajja n'abakazi babalumisa enjagala babalumisa enjala babatta balemedde ku ttaka lyabwe bagamba tumaleewo mpaka kuwulira bubi olunaku lwe mulifuna omutima okulwanira ekintu kyo nga kikyo wakiteekamu ssente zo ojja kutegera n'abadde akulumba naye alina waakoma kino kikuddamu kikugamba olunaku lwotegera nti olina okulwanira eddembe lyo ng'akunyigiriza olina omulaga nti ekimala kimala ojja kusituka ojja kufuna eddembe teri ddembe lijja ng'otudde butuuzi eddembe balwanira lirwanirire gwe buli muntu yenna anyigirizibwa gy'oli ng'oli yakubbako ekintu kye mulaga omutima ajja kakasa nti naawe olina omutima buli lwanaakulaga nti akusobola n'otavaayo kwerwanako muganda wange aba akumaze nga nfundikira eno message njala giweereza mwenna bannabyabufuzi era kano njagala mukasale mukatambuze manyi mujja katambuza naye nabagenda okayinterpretinga nammwe balinze mumpulirize bulungi nnyo tugenda mu protest vote byonna bye muwulira mubireke bagenda bikola kino kyekikulu kya byonna omukulembeze waffe omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu era gwe tuwagira strictly gwe tuwagira wabula buno bakajala busindikira mwenna abakola mu underground abazimba empire abazimba structure n'abazimba base zammwe mu national platform buno bakajala bubaweereza abantu bonna mu Uganda bawagira nkyukakyuka era ng'omuntu abakulembera muyita Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe totuula ku mmeeza n'otandika okukola obukuukuulu n'obubinja ng'okola structures mu kibiina kya national platform abantu baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu era bw'aligamba nti ekibiina kivuddemu kumwe tewali asobola kuddukanya kibiina ekyo kakibe myezi 6 nga mulina support ekyo kikafuwe so kati mbega naawe akyankalanya akola structures akola besizo agamba nti olina amaanyi ng'ozimbira munda nkuwagaabwa fuba okulanga bwe kyobadde okola okisazaamu okuume osupportinga Kyagulanyi otherwise waviirawo n'ekibiina kigenda kuyiika bwefu ompulya bulungi nnyo kati nkutegeeza gwe wenna mbega ali mu kuzimba nasooka kukuba mpuuga ne gurupu ze naye ku research gye nkoze waliwo abantu abatandise okuzimba structures ne base mu kibiina nga balowooza nti Kyagulanyi bw'avaawo they can become Kyagulanyi. It is impossible. Kyagulanyi zi Kyagulanyi era bw'avaawo n'okwe beewedde. So buli kyokola kyonna kikole ng'oprotectinga Kyagulanyi era ng'obwogeza genda mu State House Entebbe bw'otakikola
genda olyezza bw'oligaana oli kimwayo olwo Luganda nkiddamu bwe yakola structures ng'ozimbira mu kibiina ng'omanyi nti Kyagulanyi bayinza omutegula gwe n'ofuuka nannyini kibiina genda olyezza bw'oligaana oli kimwayo olwo Luganda buli muntu owagira enkyukakyuka ayagala kukyusa Uganda. I'm here to remind you, if it wasn't the force from the so-called opposition okusindikiza Robert Kyagulanyi Ssentamu okutandika ekibiina eyo si yali main interest ya political party. No, Robert Kyagulanyi Ssentamu interest ye teyali yakuyingira mu bibiina byabufuzi era takyagalangako kubanga amanyi ebibiina by'obufuzi bijjudde enkwe, bijjudde obutayagaliza, bijjudde obutemu, bijjudde ababbi. Ensonga lwaki yatandika NUP kubanga yasindiikirizibwa naye si kye kyali ekirowoozo kye. Era he was willing to stand as an independent. Avoiding ono foto yena simanyi DP Buloko simanyi ani foto. Nali mu DP nga njagala ekibiina ekyo. Kasita batandika emivuire ngamba nno. Ndi wano bategeeza mu bakyali mmwe. Omusajja mumuleka akole kyalina okukola wabula temuzimbira munda nti ataza mulinda bulinzi ave mugende mutekinze over. You can't. Bobby Wine will remain as Bobby Wine era bwamala nakivaamu kiba kiwedde teri agenda ndaba Segona Simewe Kyagulanyi wavaako nzezirako nnyoko gende wa nnyoko goba omuddako tosobola kufuna mukisa gwa Kyagulanyi gwalina era toligufuna. Mwera Kyagulanyi wavaako nzenzirako tosobola kubeera Kyagulanyi ate toliba n'abala balowooza ne musobola okubeera mu NUP ne muyitimukanga Kyagulanyi ekyo tekisobola. Bw'agamba nti abivuddemu babuloga we balikoma, bafollowers we balikoma, abawagizi balikoma, mujja sigaza ekiyumba mu nyala ekibiina ekyo. So buli kyemukola mukikole nga mukimanyi tuzimba ggwanga twagala kutwala buyinza. Wano tetuli mu bintu bya individualism na personal interest. Tuli ku main aim ya kujjako Museveni. Our generation leader is Robert Kyagulanyi Ssentamu. He wasn't interested in any political party. He was forced to. Yali yeewalono kachicha alina agenda maaso. Simanyi kati akakiko kebyokulonda, simanyi kakozebwe kati. Ate simanyi mbwono. He wasn't interested in that nonsense yali tabyagala. Now mulaba kibiribuko bwata simanyi ono agenda kwesimbako ono entalo zimya. Such nonsense gyetwali yali tabyagala. Abatunula watenga abera ko kushona tekada bana bategira olunaku ki. Mayibu kiki ekibayombya. Mufaaki. Bwe mulwalira mubamanyi. Mumanyi ebigendera byabwe. Tinze ndi timu gundi. Timu gundi ogimanyi. Timu gundi ogimanyi. Gozaraki kavanga yu president akugamba nti please hold on pulo ezensonga muze lwaki yasirika mwenna abalabula nagala abano nkubanga amanyi buli muntu amwetoolodde era amanyi ebigendera byabwe nitasobola kujja balaga nenda mumuganye okugoberera byawandiika na lwaki asirise mukyagenda mu maaso nze ndi tiimu gundi ndi nakugambye few moments later mugenda funa disappointment one. Few moments later mugenda funa ebintu wano muti. Lwaki mugenda kutya? Gwe teweewuunya enkana ze mukyawulira eyo mu constituency simanyi ono nakolagana bano such nonsense. Ate natamu abantu ba DP. Natamu ne DP Buloko. Kino kibagambe ngenda kuzo mwezi 13 abantu bagendo singo ku defecting after nominations ezokuwa abantu card
bagenda kuba DP block cleaning kino kibagambye. A big number of defectors are going to be DP block cleaning. Oba aliko mu DP ne bajja mu nupo oluvanyuma be bagenda okusinga okudefectinga badduke nga babamye kadi. Bw'otunya olwaleero entale ziri mu constituency zonna zikulibwa bantu baliko ba DP. Lwaki? Why always DP? Lwaki tewebuuza why always abantu abali affiliated abali mu DP be bali mu buvuyo okulya enguzi okulya nkuzibwa okubba okufera okweryamu enko buli kimu kiri mu DP. Why? Nogenda mwakiso bonna basinga okukola sabotage n'emivuyo DP block. Bojja mu Kampala abasinga okukola emivuyo muno DP block. Bwogenda Kayunga DP block. Bwogenda Mukono DP block. Jangende DP. Gende Masaka DP yonna yesinga okukola emivuyo. Bonna ba DP nini bonna. Lwaki? Kubanga their main interest is not to remove Museveni. Their main interest, they are job seekers, positions. Kinso kuna chomo sajja atula unasirika na batuna bwate. Kubate manche mwagala. Oli najja na moyogerezaako nenga attachment musajja afunye information tuni abade nesali musale. Nenga afanyo kwagala kufuna kadi. Njagala osoko kubimwa kafananyo. Muganda ngalipo. Njagala weteeke mu kifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero njagala zino dakika esigadde njagala nkutuuze mu kifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu kituulemu bulungi nnyo otuloga kati nze Robert Kyagulanyi Ssentamu tiye nga ofuna information on daily basis ku buli muntu yenna akuliraanye naye n'osirika ne gwe bakugambye nti alina mission y'okusuula ekibiina oba okutta yajja mu maaso go ng'akunaga Mr. President oli wakabi kati omanyi tuli mu protest vote mission kugenda ntebe mu ntebe biki naye nga oli yafunye dda intelligence yowadde mu meeting ewasali musale abadde mu meeting awa Museveni abadde mu meeting abateesa lyakumuto byakucankana n'ekibiina gwe osobola kureacting otya nkubuuza osobola kureacting otya nkubuuza nze ndi tiimu gundi tiimu gyoyogerako nfunzibu eringa ekyennyanja ekigiduze nga tokimanyi lwaki nkugambye weeteeke mu bigere bya Kyagulanyi katugambe ekyo kyokulaba ekyofuzi kiyinza okulema okutegeera kakuwe kino mutegeera nnyo example ezibali okumpi mbwogo ziri empanvu temusobola zitegeera kati kansuke nkuwa example entuufu gyojja okutegeera mangu oli musajja semaka oba olina maka ova ku mulimu n'okomawo waka n'otuula mukazi wo basigadde ku mulimu bagga osigadde ku mulimu naye ng'okimanyi bakugambye yaye wamukutte naye nga tiwamulaze nti wamufizika wabula bagge mukazi wole nojja n'okebera nga ye yennyini n'otambula n'ogenda n'odde waka omukazi n'akoma bulungi nnyo omusajja n'akoma bulungi ng'okimanyi yeyenze wakitegedde bulungi n'obujulizi obulina naye n'otuula awo n'omusanyukira n'oseka buli kimu n'oseka naye ng'okimanyi kyeyavudde okukola oba n'omanyako nti agenda kutta nino omusanyukira n'oyogera kati ekifaananyi ekyo kisse mu Kyagulanyi nti abantu amwetoolodde eriyo n'abalinnya n'ennyonyi ne bagenda e Bulaaya nga bagenze mutambulirako ssebo ate munnange ondabiranga ddala ate naye nga babadde n'abasajja ekyokulabirako bakansala bewakiso ne muleeta letters of interest ne muzizaayo nga mwali wa Salimuse ne mugenda ne Galuga ne mugenda ne mu training abe Makiri ne mukola kyekimu abe Lubaga ne mukola kyekimu abe Wakiso ne mukola kyekimu ne muleeta letter of interest ngira mugenda kuddamu kwesimba ku kaadi ya NOP kati omusajja musaasi mwagala atunula atya era mwagala yeeyisa atya naye ng'oli yali awo azimbira mu kibiina azimba mu kibiina alina kyazimba okitegera nga yazimbira mu kibiina
kati kambalageko wano kano ka video kerubaga sigala dakiika 5 kanka bazanyire mu kalabe kerubaga kano kerubaga ka dakiika 3 kawulire Nyose mu kulonda speaker wa Lubaga Division Urban Council abanopu bwe balonze kansala wa NRM ne balekawo ow'ekibiina kyabwe kansala Musambazira owakabawa awangudde n'enjawulo ya bululu buna avuganyiza nefuge Rema Sanyu owa NUP akiikirira Busega ekiruma abanopu abawera nkaga mbana aba NRM balina bakansala 11 ne balumiriza bannaabwe okubalyamu olukwe bakansala banopu balabiddwako nga batulukuka amaziga nga beebuuza principal banamugamba batya abantu abambite Bobi Wine kompe musasude wabula musasude Bobi Wine ebyokwerinda binywezeddwa era omulamuzi Esther Nasambu yakulembeddemu nga kitutte ebbanga nga abakulu bawoloma nebaza nnyo bakansala ana mu abataano abampadde akalunga ka ambrera nenkabira nnyo bannanga abalala nembala okuwalirako aba NUP 25 betwawangula mu kamyufu ate ne bagana n'okulonda olunaku olwaleero nga tebakkiriza nti nabawangula Bazira Musa awangudde agamba nti si wakugumikiriza bakansala batalina mpisa era ajja kubafuumuulako mu kanso and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me Allah. Ndiwa NRM naye Lubaga yiwangu twagala kutambulira wamu twagala bumu twagala kukolera bantu tetusinga okwetagaza empisa abakulembeze netubeera ebyokulabirako eryabo bakansala abalala bagamba nti abamu ku bannaabwe babaliisiza ssente leero batulaze ekintu ekitakoleka kisobola kuddira nti NRM erina obululu 11 nesobola okuwangula abantu abalina majority nga tulina obululu 64 abantu wansi kugenda bagamba ki abantu baba wansi bategeera ate si basimu tegati yobona ekugwa ekijamu kubeera kukola kubanga fe abatulonda babasuubira nti no tojja nakujja obagambye nti nekyakulemesa okukola mwafunamu obutakkaanya mwengamu kati NUP yalina abakansala 61 NRM ng'erina 14 bonna beekyusiza NUP ne balonda NRM bazzayo letter of interest era bali ku kitebe balina mu kukola balina mu kubabuuza bibuuzo bagenda kuddamu okwesimbawo wabeewo nabagamba abeego bawa kadi ku baana b'ekawempe ab'emakindi n'abeerubaga nkuŋŋaanyiza information yange njagala bujulizi bulungi nnyo njagala nkuŋŋaanya information bulungi nnyo emayiro nje kuŋŋaanya ndaba omwana w'emakindye ndaba omwana w'erubaga n'ow'ekawempe abagenda ewa Museveni ng'afunye etiketi ojja kutegeera ekitabo nkibalaga buli lunaku okiraba video ewedde tusinkana olunaku lwonna lwonna abanjagadde kuba ku Lwokutaano probably nyinza obutasobola kubeerayo nja kulaba nyinza okurecording olw'ensonga nti ngenda kwabyondoola muzeeyi ku Lwokutaano tulusulamu ku Lwomukaaga kwe kumusaako omusika so simanyi nyinza okurecordinga ne probably ku Lwokutaano nyinza obutalabikako
nendabikako ku Sunday banyiza okurecordinga ndere ku mutembagano naye nga nyiza butakola live ku Friday munasonyiwa olw'ensonga eyo ya wizo nakulungiro kwa bibulamuze nyiza butasobola kujja kale mukaba bakumya tako birapeera